Okyali ku programu Fayiro ku mmeeza, tukwebaza okubeera ng'okyekuumiddewo. Tukyeyongera okugoberera engeri abaana babiri gye battibwa. Jjajjaabwe yagenda okuwaaba omusango ne bamukwata ne bamuggalira. Ekyennaku baagenda okunoonya abaana bano, baagwa ku mirambo, baagisanga mu nsiko nga n'ebitundu by'omubiri ebimu bisaliddwako. Nalaba ekintu kye sirabanga ku myaka gye nnyina, emyaka nsukka enkaaga, naye nalaba ensala gye baasalamu omwana omuwala omutwe nga guli wali. Kino ekiwato bwe kiti baakisala si jjambiya naye nga oba masindwe kyanga wonna waterevu bwe wati, naye kino ekitundu nga tekiriiwo, nga kiriwo kino kyokka kya wansi. Naye nti okkebera akalenzi nga bakasibyeko wantuutulu bwe kati nadduka misinde. Nze okuva ne ku lunaku olwo ne mu buliri ng'ogumuka. Omuntu ayinza okwebuuza nti mu mbeera eno lwaki poliisi etunuulira nnyo jjajja Rosemary Nakitto ng'alina ky'amanyi ku ky'okubuzibwawo n'okuttibwa kw'abaana bano, n'atuuka n'okusibwa olunaku lulamba ng'atutte amawulire ag'okukula kw'abaana. Poliisi erowooza nti famire yennyini erina ky'emanyi ku ttemu lino. Ekyewuunyisa nti agamba abaana baabula olwaleero ku Sande, abaana baabula ku Sande ndowooza nga 10 March, naye n'agenda ku poliisi enkeera. Tetulowooza nti ayogera mazima, okuggyako mpozi nga ayagala kutugamba nti tabadde waka. Bwe yakomawo waka n'asanga nga baana baabula, naye nga amawulire ge tulina okunoonyereza okwaffe kwali nti jjajja oyo abaddewo awaka, era jjajja oyo yasula mu nnyumba eyo era abadde asulamu ng'akimanya abaana tebaliimu. Tusuubira nti jjajja alina ky'amanyi, y'ensonga lwaki ali ku poliisi bondi, era olw'obukulu bwe ne tumukkiriza agira abeera waka nga bw'ajja bw'atuwa information. Era tusuubira nti ne bwe tuba tugenze mu kooti ajja kubeera musaale nnyo mu kutegeeza kooti biki ebyaliwo, kale aleme kutugamba nti yaripootinga mangu ddala, kubanga bw'obanga bwekitwe kiri alina okutukakasa nti yasula mu nnyumba eyo oba ennaku 2 oba 3. Okuggyako nga yatambula n'agenda gye yagenda n'adda buzzi luvannyuma, naye nga tusuubira nti alina kubanga alina ky'amanyi. Ku kyalo kye kimu eggayaaza mu Nkozi kwe kusangibwa famire eyogerwako okubeera emabega w'ettemu lino. Nga bw'eri enkola yaffe, twakoze ekisoboka ne tugezaako okwogerezeganyako ne famire eyo, wabula olwatuuseeyo baatugobesezza mayinja. Baaganye okubaako kye boogera, naffe ne tusalawo okubasegulira. Nga tuwunzika ensonga eno, John Baptist Kiwanuka, jjajja w'abaana, alaajanidde abakulira abasawo b'ekinnansi bayingire mu nsonga zino, babayambeko okulaba nga nabo bafuna obwenkanya, oba oliawo abeetaba mu ttemu lino bakangavvulwe mu mbuga z'amateeka. Mmanyi munnange abaana abato nawe ku ssente omulaba afiirawo, alinga abanga mbwa, kubanga embwa bw'ogiraga ekifi ky'ennyama n'okikwata bw'otyo ekutusa gy'oyagala. Ogirusa gy'oyagala yonna oba musotongo ogwo n'olanga okutusa gy'oyagala. Kati n'abaana bange balimba busente ne babatwala eyo munda n'obudomola gye babattira. Naye nsaba bannange, nsaba buyambi, kubanga mama fiina ebintu ebyokusaddaaka bannange kati bawonoona mulimu ogwo. Gwe emirimu fiina gy'okola mirungi, naye kati bano abasaddaaka tulabe bonoona omulimu gwo. Fina tujaga nti ne mama fiina ndowooza abikola, naye nsaba mama fiina naye addukire omulango ogwo ajje antaase ku bantu abatema bafaana bwe batyo. Era nsaba ne pulezidenti wa Uganda Museveni nti obufuzi bwaffe bwajja bulungi, tubadde kubanga nzibu kyambeerawo ne Museveni akalunda kamuwa, nze mwagala. Naye kino kye bankoze mbadde nsaba budduukizi buyambi, tulabe nti ekintu kino tukiggusa. Era neebaza nnyo mukama wange Haji Ali
kubanga mbadde nze John sina busobozi bwinza kutuusa ku ekyo kutuusa kulaba nti ensonga poliisi manyi poliisi kati nawe yafuuse enjaayi kubanga kati senga ekintu kirabo ekyo bali bajja kusaba basibe bayo bete bali ambere bakola bagala babasimulule haji agaba tekijja kusoboka ensonga tulina okuzongera ku waggulu. Ng'ovudde ku byakiwanuka, Hajji Ali Kasule yawunzisa ensonga ze naye yeewuunya engeri omutuuze omu gye yeefuga ekyalo ne batuuka n'okugaana abantu okukima amazzi ku luzzi lubaludde nga lubasenako amazzi. Ekibira ekyogerwako okuttirwamu abaana nakyo tebakkiriza muntu yenna kukituukako. Yawadde amagezi abantu okufuba ennyo okukola baleme okulowooza nti obugagga buyinza okuva mu kusaddaaka nga bwe tuzze tulaba. Nkubiriza abantu mukomye obukambwe bufaana bwe butyo. Nze abantu abasinga nze neewuunya. Abantu abasinga balowooza nti omuntu okufuna essente mugagga gwe balaba obugagga Katonda agaba bugabe. Niyo olagaana wali omugagga ennyo tereeka nsaddaako omwana w'omuntu ngagga wali. Abaani abalimbalimba bwe batyo kubanga bwebuuze nze sitegana kutegeera nti ekyuma okizimbye ebirime obijje Kenya oba obijje bweru. Lwaki tebabisaddaakira ate kati gweosaddaaka ofune ki? Era bw'oli ofuna essente z'omala kusaddaaka baana b'abantu. Abagagga bangi tewalabye naye basiba kato kajubi musajja mugagga muvundu yate asaddaaka kaala ebyo biki ebyo. Mpozi kye neewuunyako kiri kimu era eyo ku kyalo nsaaliyo manye nze mbira Kampala kyalo nti lwe bakwata abaana ekyuma kyatambula ab'ekyalo kyonna baayogera kyavuma okuva essaawa 9 kyavaako essaawa 1. Ekyuma ekyo kibalowooza nti basinze okusaddaaka abaana naye nze eyo sige nayo ndwawo n'oluzzi sebe kikwewuunyisa naye silulabangako. Naye natuuka ku luzzi n'ensaasira abazadde abatuma abaana ku kifo ekifaanana bwe kityo. Ekibira kyabali tebakisaawa abantu se bali ku ttaabu. Famire yeesaasira abantu ku kyalo. Ekyalo baasimba emiti miwanvu gyakula dda gikomeyo gyagangayira dda. Ate bwe gimala okugangayira ate nembamba buno boba buwukiwuki obuti obwo obungi ennyo tebaagala okwate kati tebaagala okole ki. Abatuuze bali ku ttaka lyabwe oluzzi baalusangawo eyabaguza ettaka eryo abaguza ettaka bakomeko enkozi yafa yabaguza ettaka eryo naye naye oluzzi yalulekawo. Kakati batera ku mbeera efaana bwetyo bayita mu ddungu ate temukkiza kusaawa bintu temukkiza kusaawa nsiko. Famire eyo eddemu layini abantu bajagale ku kyalo naye beeyisiza bubi. Pulogulaamu Fayiro ku mmeeza ya leero bwetyo bwe tuwunzise tubadde tulondoola ensonga ez'abaana babiri abattibwa e Gayaaza mu Nkozi disitulikiti ey'Empigi. Tukusuubiza okwongera okugoberera omusango guno nga bwe gutambula era ebinaaba bivuddeyo tujja kwongera okubikutuusaako nga bwe bizze.